Primasi ke kawala primasi muwala yali ayagala omuvuka wa kugundi yali ayagala ono kugundi omuvuka akola ku Galaxy eyo kati yagenda n'avaayo juzi wabira bitina juzi banga nnaku nga 2-3 babega n'agamba nti oyo yali amukono anti yalina sente bulungi yatunda akataka namuwa sente n'agenda Dubai ate mukubaawo n'asanga omugagga awo n'amukiitingako omugagga yasooka omugera designer baaga biki kati omusajja munnange naye n'amuddamu n'amugamba kirabika ono bagere bamukebere omutwe kiraga tali bulungi kati omusajja yewe naye lwaki eva oba onjogerako twayawukana twakita naye eva onjogerako serera naye sina sente ndentunda akataka omukazi nagazi atundako ttaka ne bwaba yalitunda omanyi nina ekintu kyenjagala abantu bamanyi naye abantu omanyi balwawo okukakasa ekintu abantu abamu nze balowooza nti oba nvuma omanyi abantu abasinga obungi naddala abakyayiddwa bagwa eddalu akamu bwe bakukya mwe ne muwoza mbu ndi mu depression eryo nalyo liba ddalu depression si nyangu by the way si nnungi in fact abantu abamu mujja gendo nga mukwekanga mulwadde kye bayita insomnia nze nkubuulidde abantu abasinga obungi bwe baba lubakyawa boogera buli kye baagala oba maybe kiba part of what healing oba owona ddalu oliba yegundi nga bwolaba source of the river bwebeera kati yeba ensibuko y'eddalu olwo litandiikiriza bwe muba mumwanguyidde atereera kati ne pulima bada mwanguyira ayinza okutereera so kituufu olina omusajja amugamba kirabika waliwo ekimutawanya kuga nedda nti kati kiri bwe kiti kakati gwe wano wooli singa nkeera ku makya nenfuna ssente nenzikuwa nongamba nti oyagala genda Australia nenzikuwa n'ogenda wabula bw'oba ogenda awo n'ofuna omusajja akukwana nga nkuwadde ssente zikutwala kati ani aba omulalu ku ffenna goloza eddalu liba litandikiddewa ate n'ogamba nti oyo yampa ssente ngende egindi kati kiki ekipya banaffe abagoberera Biva Organic and Naturals Products mwebale kutambula naffe mwebale kwagala misomo gyaffe mwebale kwagala services zaffe tusinganibwa wano Mengo opposite ne Masengere oba Mengo opposite ne CBS ku luguudo oluyitibwa Hamukasa Road gwalina endwadde eno ekusumbuwa funa akaddo tukyalireko ffe tukola amajani agayitibwa gift green tea gano agayamba okukendeeza embuto ennene bantu bangi balina bw'oba oyagala okukendeeza olubuto jangu ku Biva Organic ofune gift green tea ogatteko n'amajani agayitibwa acacia ne okula tea obikozesa okumala omwezi gumu tojja kusigaza buto ddene eryo ly'oyina tuyina akadagala kaffe akayitibwa cough doctor eri abantu abatawanyizibwa ssenyiga bw'oba otawanyizibwa ekifuba nga kikulemeddeko otawanyizibwa ssenyiga akulemeddeko kozesa cough doctor nze Dr. Senjobe Okay, hi lovelies, welcome back to my YouTube channel. Dorina Sasira Shabajita Love Life. Kansubira muri bulungi ndine kujja kagato. Muri bulungi. Kujja nnyo. Nga bwe mola like. Aba ino kwe mola kujja like. Nedda bambi. N'okuba nti ndi mulaavu. Kojja oli mulave ebyawa. Wabira mulaavu mbunawo ogonda nnyo kojja. Bali manye bya mirembe gyaffe gino. Mulowooza kigambo kuba mulaavu kyakajja ate mmwe tewali bwabeera na mulaavu ani oba mu ssente nayo ni mutuufu kituufu mwe temubeera mulaavu kati nze ne zijja n'ofuna feeling kakati gwe oba feeling ezo zijja lwa ssente era kyemubalwa temujja kufuna muntu gwe mwagala temujja kufuna muntu abaagala ate oba oli abeera enticed lwa nankaniyo lwa sente zenina naye ng'ate abalala bo babeeranga enticed kubanga omulabikidde bulungi
era nze kyova olaba nti nafuna abantu bangi nnyo kituufu wafuna bangi nnyo abakola bati ambalabikira bulungi nne nalabye abantu abeewana kujja weewana kozi omanye oluzungu nga lwaki si boogera batya ku respect. Respect is earned, not forced. It's earned. And if you don't respect yourself, no one will respect you. Bw'otemanya nti olabika bulungi teri ajja kulaba nti olabika bulungi. Ne Uganda kyova olaba nti ffe twasooka ogimanya nti nnungi era tugamba nti Uganda ekkula lya Afirika n'abalala ne balyoka bagifuula Pearl of Africa. So kati bw'amanyanga nti oli mulungi nga gwe prize nga gwe kwegamba walumya. Nalumya naye ate banvuma nnyo. Mbunga balowooza mbu neeraga bw'ojobeera nina golodi naye nange era neŋŋamba nikale kansigaze siriva kojja bannange nga tunaba kutandika show njagala bajjukiza bannange abakyala abali eyo tuyina sirapu eri ku market bagiyita Solange Women Syrup era packaging bweti so bulijjo tulanga naye nga tulanga bottle yokka yokka sirapu efaanana bweti era kuliko ekigambo Solange Women Syrup era pain relief kitegeeza nti nowoba nga gwe agenda mu periods mu nsonga zammwe ez'ekikyala webale kunnyambako ensonga z'ekikyala singa oba ozituuseemu engeri y'okuluma olubuto ebyo enjoka zinnuma abamu nno babawa n'ebitanda kati bw'okozesa Solange Women Syrup ojja kubeera nga obeera malidaadi yali addukana nga bewagenda twali tulina abaana betusoma nabo nga bwagenda mu nsonga tutegenda nti naali mu nsonga kubanga afuna diarrhea tajja kugenda mu kirasi kwolwo tajja ssoma agenda kufuna diarrhea waliwo betwateekangako ebidomola by'amazzi ng'omugongo gumuluma ng'agenda okusementi nti neyeeyalawo naakaaba amaziga abamu nga tubalinnyako nakugamba dewinininnya kati eriyo abalumwa endira nga zibaluma naye bw'oba ne Solange Women Syrup ebyo byonna byonna oba obisiibudde ekikulu ekiri ku Solange eki kwe kubeera nti ate agiramu bupaadi 4 kituufu nnyo kweyaba nti bano abawoza nze mmalamu 3 wafikkawo emu kituufu paadi 4 zizino ate munange ekirala kapantilayina kaakano kakati ekiriwo munange kojja basazewo nti no bagiving back bali mu kuddiza kati abakozesezza Solange Women Syrup so bw'ogenda mu drug store oba mu pharmacy ogenda kubagamba njagala Solange naye tebakubba tebalina bitunda byanjawulo era bijja kujja bwe bati kajja kubeera omwo munda abagambe nti nga muno tebuliimu pantilayina erina okubeeramu mulina okubaamu ne paadinya bwe bityo bwe bifaanana okitegera that is Solange Women Syrup nabo abagenda ebweru munnange nawulidde nti waliwo abagenda nabo kati babutwalira ddala era bw'oba otuuse ebweru genda bugenzi mu dduuka lyonna eritunda ebintu bya bannayuganda ate wano ogenda mu drug shop mu pharmacy oba mu supermarket ojja kubanga obifuna bulungi nnyo naye okimanyi nti waliwo omuntu gw'oyinza okugamba waliwo abasajja abo batebategeera n'omugaba muno munnange olubuto olunuma natuuse mu nnaku zange ez'ensonga like ndi mu nnaku zange ez'ensonga olubuto olunuma nalowooza muno weekoza n'omugaba muno njoya kino nalowooza muno weekoza then waliwo omusajja yaŋŋamba nze oba oli mu nnaku ze ez'ensonga saagala oŋŋambe omugaba nange olusimba njagala mbeereko awo naawe ng'oli awo otudde nga nkulabako oli mu nnaku zo bituyisa bulala nga bw'oyagala n'okuba nange oba lwaki mwesiruwaza okutuuka kwekyate oli munaku zo nga atenze lw'oyagala obeere nange lwaki tojja nga tusiza olimu njagala nti obeereko awo nze munnange engeri binange abasajja abamu ekintu ekyo kibayisa obuyinza kakati nange ndi wano bw'ambuulira nti olubuto olunuma nekinaki sikirinaako buzibu kuba mmanya obuzibu abayitamu naye saagala oŋŋambe kiba kibi kiringa ng'oli agenda mu toilet nambuulira kikuyisa bubi okirowoozaako nnyo ate mamanyi munange tubeera mu romance awo mbeera romantic nogambuulire kamala okupama no nesi bwetu agenda nkole namba okudda nga nina gyendaga nkugamba nina gyendaga kagende nfuyiseeko kagende nkole namba 2 tomugamba bw'oba oyagala asigale ng'akwagala njagala yeemu tomugamba ekyo nkibabuulidde olwaleero teri musajja ayagala ajja kutandika okukuba obufaananyi ng'akulabye
bwana ng'akulowooza nti oba abadde asitamye busitami oba akoze ati nga buli kimu kyonna obufaananyi bwokuba bwabukola ki bwabuwoza. Abantu nno nali njagala bategeeza nakyo ekyokubeera nti ng'obadde olina amannya agakuluma kozesa Muna Herbal Mouthwash. Bw'obanga obadde amannyo gakujijiira gakunyenyeera gavaamu kaboole gavaamu omusaayi, Muna Herbal Mouthwash lyeddagala ly'osobola okukozesa n'obakawerette. Weewuunye abantu bangi nnyo nga buli lwali emberenge abonaabona nazo owe engenze wano enkoze bweti naye bw'oba okozesa Muna Herbal Mouthwash osobola n'okumeketa enje ogimanyi ke kantu akabeera mu empafu ogimanyi akantu akabeera mu akasigo ako okaluma bw'oba okozesa Muna okaluma amannyo gagabeera magumu. Kakati nze nali wangi anti abantu abamu kati yoyo tamukozesa amutandika alabe ekinava muze okimanyi nti nze nali siri amberenge olimba ng'era mala kakasa ndizigonda nnyo nga ndya popcorn. Kakati popcorn ndya mmeketu kulwa Muna Herbal Mouthwash. Manya nti ali mu drug shops zonna mu Uganda ate na buli supermarket n'amaduuka gonna agatunda ebyobulamu mwebiri ate yatongozebwa National Drug Authority nga n'abali ebweru osobola omufuna mu maduuka g'abantu gaba batunda ebintu byabaki by'Abannayuganda. Kituufu bagamba nti ebiseera bino bimukozesezaamu gundi ono Solangi nti mujja n'embalabe tolaba akakano wano akabalabe ate kati onkoze buli kati kitegeeza ombuulire nti bw'olimu si byendo badde nkugamba bugambi badde nkulaga anti kitegeeza nti kati ombuulidde ebyessaagala naye naye kojjala etwale eri ojja kunneetamya naawe lwakuba nti sijja kwetamwa kuba gwe tolina kiki nti mbadde naye saagala oli kumutegeera nga ki munange bitutera nkugambye ebintu ezokezazze wakati kiki anera just I think it's change of the weather zebadde kutawanya butawanya ya waliwo nga yewa yindako naye change of the weather ekyuse ku ssaawa nga 10 wezijjidde leero nange nze ondooleza ddala nga atalina magezi oba kibaze awo ennaku nga 3 nkadde akabalabe kali wannange nenewuunya buli bubiri nno tekali kamu buli bubiri oluddemu munange buli mubimisa lulwe waliwo abagenda abafunotera kufuna ki kati gwe mbuli ofuna ki nze nfuna gundi amabeere gazimba negatiiriika tekatiiriika gannuma waayo gannuma bulumi wazaalako no gakulumira ki ati kuba tugenze gundi gataliika agenda gayonka nga bakibagayonka ti omwana yalina batugamba teri muntu alina gayonka abasajja ngambye mwana sigambye muntu mulala nze ngamba mwana ajja gayonka wendi bandi ready ajja gasanga olinyimala kunyenyanga vakedo olireeta lumulinga ekikajjo gayimiridde kojja galuwa gano leka naawe omunanansi mukaveera ebbeere libanga birigi asi nugu kati lwaki nkwatirwa enugu nga nkwagala enugu ate mbakwagaza yaki kojja ndeka please onyenyaki gwe naawe tokategala akananka kajja gifunye omunanansi gwe yiike gwe naye kojja naawe kojja oli bulungi ndi bulungi okukamala ekimanyi bajja katwogereko ekitambula ku social media bingi nnyo obukosi buli kanaku wabeerawo ekibeerawo wabeerawo bannange sikitegeera era museeko data mungi nnyo abantu n'obufuzi ono bamukubye ono beevuma ono bakola biki ono yamukyaye ate ebyobufuzi birinawo byankutulidde nina kyennatidde Moses Ali yagenze okwewandiisa abantu ne basimba layini mayiro emu n'ekitundu nageze nendaba comment section oli nagamba kati nzikiriza muzeyita Bakalulu kubanga bannange lwaki basimbye okuva eno mpaka eri nga tebalaba omuntu gwe basimbyeko emabega takyalina maanyi bagamba mbu yakuba kampeyini n'ababuulira byagenda okukola naye ate nze nga maze emyezi 3 nga tayogera naye ate munange bangamba mbwe bamuyita katonda weeyo mbwalabidde bambi kugambye nti saalabyewo omulala yasimbyewo ate nebuuza kati oba yani opposed bamutawanyiza lwaki yagenze ku olwo alina okubeerawo naye baaba alina okubeerawo alina dansi obwedda gyako simanyi yo dansi ye oba kizibu kyajja busimanyi bambi alina dansi gyakubaokumwagala bamwagala era tebamanyiyo muntu anti problemu omanyi waaliyo ebizibu bingi nnyo eyo kati najja n'ekibiina kye bwe kyegatta ne pulezidenti ne bakola omukago gwabwe kati n'abanga eyo ebizibu ebisinga obungi abikoze eki
abisootinze naye tetumanyi oba bamwagala oba bakikola lwakuba ndi batya nga balowooza nti ebintu biyinza okuddamu ebyaliwo omanye ebintu bingi nnyo bireetera kati oyinza okusanga abantu nga baddukidde mu kyaki nga tebagendayo lwakubanga baagala nnyo eddiini Paxi mumanyi ajja tekawo ekintu kya Solange awo nga kibikako katundu ate ndi ne kojja mbadde ngamba nti era ekikukozesa kiti balabe wowe oyagala yambala ekkanzu Paxi simwesiga ate kati naawe era ndowooza nange olina kati kyogoba mbumbu nkwetega sigamye nti ate ng'okyanguyidde kyobadde okola kubadde muntegeka ng'okyanguyidde nze mbadde ngamba nti olina kyogoba wagamba nti omwaka guno tiyagala kuzaala nagamba mwaka guno bwe nafuna omuntu najja nga ali serious nja kirowoozaako kiŋŋamba ni kakati otandise okugira olabavaayo ali serious naye ate nakyo kikola kubanga gundi oyo si mubi nnyo kuba tekiringa bino ebyabannamagoye kikola anti nze nkubuulira naye ate enyina ekitambi ekiri smooth ekyo kyokimanyi ani yagamba nze nga sinna kikutenda nawe wabadde oŋŋamba mbu ŋŋamba ndabika bulungi nawe owulidde nti weeyogerako nze nina okweyogerako bandi mukyala naye kati gwe omusajja bw'otandika okweyogerako neweewaana wabeerawo ekizibu nobeerawo ekizibu gwe omusajja nze kankuwaane otandikirawo okumpaana because mba nina okuwaana gwe oli musajja bw'oba ogamba nti waliwo ekizibu oli bize nebadayo kojja babeera mu mirror kati nze kati ate kikwewuunyisa tolina kwewaana ate nze sigenda seekebera mu mirror bakuwaana bwanyi n'okitegeera muli nti oli mulungi anti ekikuleetera ekyo gw'olowooza nti ettiimu nga Manchester United tezimanyi nti zirina abawagizi yo teyinza kugamba nti we are the most popular team naye yo emanya okusinziira ku kyekola ki kati nange kukyendaba era ndowooza nyinza okuba nga kiyinza okuba nga nammwe kyemuva abamu munnoonya gye ndi otherwise waliyo abantu abalala bangi nnyo n'abansinga okulabika obubi nabo gye bali ate n'abali mu komedi bajja kugamba nti kale alabika bubi wabula kyensaba baleme kugamba nti ate ndabika bulungi okukusinga mpulira ekyo kyo tukisabe kuba kiyinza okuyisa obubi n'ongobera ddala naye bambye naye ofubye nnyo kyagadde ekyo bomaintaininga kimu kyokka bwoya bwa ku magulu obwo ogenda kufa n'omuntu butegeeza ki abantu babwagala nze simanyi nali njagala ate butono naye mama tebulabika nnyo naye nedde oba tebulabika nnyo kuza bulala of course but buyamba ki bangaba buyamba bulwa anti ettaka terikutuukako ku mubiri nga bonaaba n'obukowekoowe dust teyinza kugenda straight ku liiso tekiriiko ebyo nti n'omukazi aba awooma kati ekyo gwe okiŋŋambye ng'oyagala kugamba kumatiza bantu nti koobulina ensejje badde embuzabuzi gwaggwe nanga nti badde sikimanyi batugamba mbu n'abasajja mbu abalina simanya akato kabakyala siye kano otera okwezikaawo bwe bagamba obuviriviri wano mbu abasajja awo babeera balungi bwe bagamba nkeberaako ndabe nasibanga genda eri kojja kakati waliwo ebitambula nga buli kimu buli kanaku politics eyo tuvuddeyo abamu bambi abatayisemu bambi simanyi oba bagenda kudda waliwo bavudde mu mawulire nga beesimbyewo kati ne muntu badde babuuza kati plan ki what next ate what next eno yabadde general election anti waliwo ino si general election nti kikulemesa okuddamu n'okola emirimu gyo ate era anti waliwo aba resigning anti kyangu ate si wewe barisigningira ku national bundi general election zino zabadde primary ne babakubirayo bwe bakukuba kano akamyufu tekalizayiningisa bantu naye wali nga mugenda general election awo ngwe balondera president olina kumala kukola ki wembuuliza nti kakati abalala abano bambadde mu magye bamala kulekulira abo bonna wabula simanyi nammanya ate bwe baba nga balekulidde lwaki bwe batuuka eyo gye bakolera kampeyini bakozesa gundi z'emirimu gye baali bakozesa ki
oli agenda n'abanga abadde w'amagye era ne bagamba nti muteekwa kusooka kudesigninga ku mulimu ate najja n'amagye nga ge gamukuuma gy'akolera ki olwo ddala kiba kikoze amakulu ekyo ate kikola kati kojja munaye waliwo kyadde kitambula ennaku zino omuwala jjo yakoze ka vidiyo ali awo ali ku tiktok ali awo nze nenya sirimanyi naye ali awo akola ka vidiyo n'ayomba nayogera ebigambo bingi nnyo ng'ayomba naani omuntu oyinza okuyomba wekka message alina gwe yabadde agisindikira naye munanga abantu abasinga bakutte ekifaananyi kya Bajjo ne bakiteekako ffe tetumanyi badde agamba Bajjo n'agamba njagala nnyo omuntu Doreen nkubuli nze sikola bintu bye simanyi so I don't comment. No, for real. Yakutte omwala ali awo. I don't understand. No, for real. Omwala ali awo. Anti ze gwama nange kyenalabye ku TikTok. Kali bwoba wabirabye gamba mbu. Anti mbu. Yabirabye munange omwala bamuyita Nash Glow. Nash Glow. Nash Glow. Sibagoberera nnyo. Nze mbamanyi. Ngopenga te. Mbadde mu film yaba entertainment ebbanga ddene. So munange nakola video nagera nagamba wanchaya n'omwana afaanana gwe omwana simwagala omwana afaanana nani afaanana taata we Bajjo bwagamba omwana Bajjo yamuzaalamu omwana n'afaanana nnyo Bajjo katanga abaana n'okufaanana abantu omuntu baataagala omwana sikyamwagala omwana yantama omwana yasama alinga gwe ayogera nnyo alinga gwe alina eddala omwana enjasama gyayasama yonna ye Bajjo bwe yatugambye omusajja omukazi kakati kyenjagala okubuuza leero mulabye leero nga bakola shaawo ku makya nga yeddamu nagamba bagamba simanya mwewale nnyo abakazi abeeyerusa abataasoma ng'ate bamalaaya simanya ng'ate tebaasoma n'amuyita malaaya n'atunyumiza gye bansanga yamusanga mu bbaala mbu ate omulala yamwetega story ebadde awo nga yabyogedde awo ye kenyini n'agamba ani Bajjo ekitegeeza omukazi yabadde agamba Bajjo anti kituufu agamba Bajjo lwaki ate omukazi agamba nti omwana ayasama nga kitaawe kitegeeza yagala Bajjo ng'amanyi nti Bajjo ayasama agamba teyagalabirawo kubanga omwana mbwe erina emyaka 67 kati simanyi naye afaanana Bajjo kamala w'emyaka agenda mu 5 kitegeeza nti omwana afaanana kitaawe bw'aba afaanana kitaawe omukazi ono azaala omwana yayagala Bajjo ng'amanyi nti Bajjo ayasama era bwe yalinga alina byamugamba engeri gye yasamangamu ng'emimwa agiraba mpulira mbudoza ennaku ezo Bajjo yali ayina ssente ennaku ezo oba olina ssente oba teyasama nagamba mbukira ku omwana yamwetega bwekyo kubanga mbuli kamera buli kimu kye bakola ng'akwata kamera nti bw'abanga omulenzi omuwala Bajjo yalina ssente omuwala ye teyamanya nti awo wano wadde alina ssente naye mwasaamirivu ekyokubiri omuwala ekimu kyayo omwana kiki kubanga taata we asiba mwogerako ku radio ku social media ku TV nga bwali omwana oyo nebazadde be bonna bamukyaye mbwamufiriza emikisa business zonna zigudde lwa Bajjo amufiriza business anti Bajjo akola ki omukazi bwamwogerako mbu malaaya ye omukazi alaba agwa mu ttuluba ki kuba bwobanga bagamba weetegerera bakusanga mu bbaala mweweetegera kitegeeza nti oli ayinza okubanga kyeyakulabamu ate ayinza okubanga yakikulabamu naye nga si kyoli naye gwe mu butaba kyo kyolaga ensi nti toli malaaya ekyokubiri kyenjagala tumanye omukyala yamanya ddi nti Bajjo ayasama ekyokusatu okwasama kwa Bajjo kumukyayisa mwana wa Bajjo ndoza obusungu kojja wala omuntu akusindikiriza ndowooza za bwe ndowooza kakati singa Katonda akireeta nabadde ka vidiyo era ku makya wano ng'agamba nange mwanvumye ne munjajinga ne ka vidiyo ne nkajjayo naye mmwe temumanyi kyempiseemu temumanyi obusungu bw'oba oyise mu bingi tukole tutya kakati omukyala alina okumanya okutubuulira ekintu kimu we yayagalira Bajjo yamanya yatandika okukiraba nti omusajja ono yasama nnyo ng'anaatera kuzaala oba ng'azadde oba lwe yagenda naye gye yafunira olubuto kubanga era mu buli ngeri omusajja wali omulabye neeyisaye enjasama enkola ki naye n'ogamba naye era kamuzaalemu ki omwana kwolwo yabunira nnyo teyayasama oba agamwa tewagalaba kati nze neewuunya omukazi okutandika okugamba nti omwana afaanana kitaawe n'olwekyo yantama wali oyagala afaanane ani afaanane nnyoko nsanga yandinyumye ng'afaananye nnyina
kati gwe yali ayagala abaana bafaanana abantu abalungi lwaki wanoonyaayo ayasama ate buli mwasamu mubi anti kakati ye kyagamba nti ekimunyiiza n'omwana omutamwa gwazaala so nno abazadde ne bwoba ozadde mwana mubi atya oba omwagala naye gwe tukiraba nti era ekyo kyongera okutulaga nti omukazi kye bamugamba ndi malaaya nakyo kiyinza okuba ekituufu manyi bamalaaya bakyawa abaana baabwe kamala kubanga aba amuttira akatale nga bagamba nti ono mukulu yazaalako ebyo byabadde agamba kati kiringa nti nabewaka bona bamujajinga abamubinkwano gye bamwogerera nti wayagala ki nti wayagala bajjo kiki watuleetera mu famire okuleeta bajjo bajjo kizibu kirabika kikolimo anti ate ne bajjo naye tusoke twebuuze bajjo okugamba ebintu byonna manyi kati bino tuyogera okusinziira ku bigambo ebiva mu muntu ebintu bino tetubyogera nti tukonjera oba tuvuma ono naye buli lw'olibeera awantu wonna at any given time n'owulira omusajja nga adisikasinga issues ezikwatagana n'omuntu gw'ayagala omanyanga nti denge kitegeeza ki ddebe amba abeera nga kino ekintu kye bafuuwa bano kyekino ekyo kitegedde oyo aba musajja kintu ekyo simanyi gy'ojja maanyi na bwagazi na ssanyu onyumye nti omukazi ayasama mukazi musiru mukazi teyasoma mukazi yeeyerusa gwe tolaba nti ate gwoba osinga obusiru eyalaba ebyo byonna nga abirina ate era n'omukwana n'otakomaawo era n'oyongera otulaga nti gwe okutegeera kwa bbalirirwe gy'oli n'omuzaalyamu n'omwana era n'otulagira ddala nti ate amagezi walina matono gaaluliro wamukwana n'otamulabirira namulabirira agamba amulabirira amutwala mu international school tabira n'abaana be okulabirira kulabira kitege mbadde manyi kye okulabirira gwolowooza nti okugamba ndi gundi alabirira abaana kumutwala mu international school abatwala mu little international abatalabirira abalabirira nekye ngamba yatugambye amulabirira alabirira mukazi gwe yazalamu omwana alabirira mwana olwo oba otegeera kati ffe tufune omusajja akuzaalemu omwana alabirireko omwana we gwakuleke wali nga omulabiri omwana sente azikuwaza omulabiriza nga musula ku lubalaza obawa bajjo bwabanga yazaala mukazi omwana omukazi talina kubana wa mutadde wa mulabiririra yagamba abaana be bali wajjaji ebyogedda si bano yazimba wajjajjawe tuleme kwogera bintu ate binatulowoozesa naffe tetulina magezi yagamba n'abaana be tebagenda akoko gyabeera asibabyogera ate gyabeera wa anti gyapangisa oba gye yazimba kakati anti kyokola omuntu gwe bagamba alabirira abaana yoyo afunira omwana we ebyetaago omuli okulya okwebaka n'okusoma n'okwambala kitegeeza nti weyeebaka tajja kwebaka ku street olina woomufunira wakola ki omukazi gw'ozaddemu omwana kikukakatako bwe mubanga amangu ddala nga mukkiriziganyiza nti ogenda azaale omwana aba alina waalina okubeera ng'ayonsa omwana wo n'omwana wo waamusuza n'engeri gy'amufuniramu ebyokulya n'ebyokunywa obamu n'ebyokwebakako okwo kw'oteeka okumutwala okufuna obuyigirize oli bwakugamba mbu nze ndabirira nnyo omukazi mundabirira omwana mutwala mu international school okwo kuba kwenyumyako kati nga bwe yabadde ku mpewo ng'akola ebyo enkyajjeyo ne lisiiti 3 eziraga nti abadde alabirira omwana oyo kale wa myaka 6 myaka 7 bwe bityo aleeteko za ttaamu emu za mwaka gumu ettaamu 3 tulage nti essomero liraba lyasomamu manya abantu abamu baagala balowooza nti okugenda nti international school gwoba oyogedde wonders waliwo n'abantu abatasoma mu masomero ago nga naye baweerera abaana nze sirina mwana asoma mu international school naye abaana bange nwana ekyo kyenfuna okulaba nti bakola ki basoma era mbalabirira omukazi tayinza gamba nti ono talabirira mwana nze kogamba nti omwana wange nze mba nesunga bwesunzi mu kugambe waakiri muleete abeere n'abange abaana abeere wamu mulabirire naye ate oli bw'abanga agamba ndi nze mulabirira abaana batwala wajjajja wabwe ekitegeeza nti maama waakusinga okutegeera okuba nti yalabirira abaana bo nga gwe oli eno olaba bakazi baasama olaba beeyerusa olaba bataasoma bw'obanga osobola okwagala omukazi ataasoma ng'okitegedde nti teyasoma then gwe oba ate muntu ki mwasamu nnyo obeera mwasamu nnyo ate bw'oba osobola okwagala omukazi gw'ogamba nti
yagambye Mwasamu Mwasamu ayogera nnyo ayogera nnyo omanyi teriiyo tosobola kusanga mbaata ng'erinnyira endiga embaata erinnyira mbaata ginnaayo era Omwasamu yawasa Mwasamu kyova olaba n'ebbajjo naye yanoonya oyo omukazi Mwasamu munne nebesobola so bonna bakyamu bonna bakyamu si bakyamu batuufu bajjo mutuufu yafuna sayizi ye Mwasamu munne aba mutuufu n'oli omukazi naye yali mutuufu nnyo nti bakola kapa ennungi Mwasamu teyasoma naye ono lwakuba nti yazzeeyo okusoma oba asoma biki simanyi naye nga yazzeeyo dawulira yaddayo okusoma bw'aba anaakwata mbw abaana akwala yaddayo osoma kati kati abakyala abavuma abaana kubanga bangi si anti kati ekiriwo kye tukogerako omukazi yenna bannange omwana ye afaanana taata we yantaba bw'aba yakutamu obwana bw'ebbali naye obwana bw'ebbali be baluwa nze oli alimanyiiro oba alisinika agannyoge n'agamba omuntu nti ono omwana w'ebbali ebyo ebinnyo ngenda biwangulamu omwana teri w'ebbali omwana yenna aba wa kitaawe w'oyo kakati oyo omwana wa bbajjo sigamba ndi w'ebbali si waawa waani kakati ate busiru bwa nnyina okuba nti akyawa omwana olw'okubanga kitaawe yamukyawa kuba omwana teyali mu nsonga zammwe mwasiruwala byammwe ne mwasama byammwe nga bwe muli abaasamu gwe ne weeyerusa bibyo oli naye n'alerembuka bibye era kakati y'omu yasiruwala yabuulira abantu nti omukazi teyasoma wamulabye lwakuna nti ku mmande yali yasoma ku lwokuna walabye teyasoma obusiru obukuli omukazi bwe yamwetega bw'aba yamwetega then gwe wali musiru nnyo ekiyitiridde n'omanya akweteza era n'ogenda naye okumanya wali totegeera era n'omuzaala namu omwana ng'olaba osuba omukisa gw'amatategeera munno bagamba nti yawooza ndowooza a chance comes once atya okugikola ki in a lifetime ndowooza yalowooza nti once in a lifetime agisubwa chance ya musiru munne ate n'omala n'otandika okukola ki okwogera ebimukwatako ekyo kya busiru kyekisinga okuba ekyobusiru mu nsi yonna omuntu okudisikasinga omuntu gwakoze eki gwabaddeko naye era bw'owuliranga omuntu atasobola kugamba nti I reserve my comments omanya nti musiru talina magezi fuzi ng'olina kirala kyombuuza naye nga byo emboozi y'obusiru n'obwasamu n'obutategeera mbadde nkyagikomekereza okujja wali ayina ekibuuzo sina kibuuzo kirala kubanga nze bali mayogera tubuulirira ffenna otubuulirira otuvumya obuvume tuli basiru nze bwe mba naabuulirira nsooka kuvuma kati oluvannyuma nendyoka nkuwa ekisaana tetulina bibuuzo kajja bwentyo kati mbaba kino mukitambulireko abavubuka abalenzi n'abawala abakyala n'abaami abasajja n'abakazi omuntu yenna ng'ayagala munne alina munne gw'ayagala gwe bategeeragana naye ogenda okumwagala ng'olaba nti yakusingira mu boosanze bonna ne mukwatagana n'otuuka okumanya abaakusingidde mu byonna n'otuuka n'omugamba naye olowooza nti ku ngeri gye nkwagaddemu n'obulungi bwona buli kimu kyonkoledde nga kiri makula meereere tosaana kuzaalamu mwana n'amuzaalamu n'omwana naye nga mwembi buli omu amaze okuzaalamu munnaate bwe mutandika okwogera ebintu ono n'ayogera ku ono n'oli n'ayogera ku oli tekiba kirungi so kyembadde mbawamamu amagezi kyamagezi nnyo omuntu ng'okola naddala ku midiya obutadisikasinga mukyalawo obutadisikasinga lavawo obutadisikasinga famireyo yadde eksiwo yenna ate mbawa amagezi omuntu ategeera atali ku levo z'abo abaasama kati bw'aba n'omuntu gwakyawaganye naye amufiisa bufiisa tamwogerako n'akitwala nga ataliiwo kati bw'osirika n'otamunyega kigambo kyonna ye anoonya way out okulaba nti obaako ky'oyogera either asalawo ajje mu buntu oba okutumira omuntu naye bw'olerembuka bwoti ajja kuzza fire manyi violence is settled by violence kijja kubanga kitegeeza nti buli lw'onaanywanga omwenge ng'oyagala gukuggweko ng'ate onywa mwenge okumalako ogwasuzeeko ekitajja kukola kubanga era yo alcohol ajja kwongera kulinnya ku mutwe tebabagamba fire cannot cool fire kati ebibyo ebibiri tebisobola kuvaamu kirungi
kati okujjako era olaba ne yellow card ebbiri zivaamu red kyeneewuunya bw'ogatta kaadi ebbiri nga za yellow ogenda okutundayo voti nga zifuuse red nange mu mupiira nabiraba nakyo kyanneewuunyisa n'olwekyo nze amagezi gempa omukazi ayagala ennyo omwana we kubanga yamuzaala mu musajja gwagamba ayasama ennyo era omwana bw'abanga byakola byonna byonna ayasamanga kitaawe mwagale nnyo nti kubanga omusajja gwe wasooka okwagala nga tonnafuna mwana n'olwekyo bw'aba wamuzaalamu omwana afaananira ddala nga we wayagalira omusajja omwana mwagale nnyo n'omusajja amagezi genkuwa ssebo yagala nnyo omwana wo omukyalo oyo omwasamu gw'ogamba eyeyerusa gw'ogamba ataasoma gw'ogamba ate nga wamukwanira wali wasoma nnyo nga olina PhD so mwagale nnyo kuba naye yakwagala nga amanyidde ddala nti oyasama otyo ate ye n'akwagalirayo ng'alaba azadde eryana alaba likufaanana nalyo ligenda kwasama ate era ne lyasama nga ggwe olina okubeera nga omukazi oyo tomuvuma nti teyasoma kuba nawe wakakitegeera nti abantu basoma era kyekyakutwala oddeyo ate sirowooza nti obutasoma bulwadde buluma omuntu ekyokubiri gweoyinza okulowooza nti omukazi teyasoma ojja kgenda okutaganjula ebitabo ng'akusingako ate naawe tukwewuunya eyamanyira ddala nti omukazi teyasoma era n'osigala ng'okyamwefuŋŋanye paka lwamuzaalamu omwana tekinyuma nnyo bantu kubabuulira mukazi gw'oyagala bw'ataasoma bw'ayasama bw'akola ki ng'ate gw'obeera naye nga gwe wamuwaananga n'otuuka omuzaalamu omwana kitegeeza nti ate gwe oli mwasamu nnyo era ate oli musiru nnyo okumusinga bw'aba nga ye ogambye nti musiru ekyokuweeyerusa era lwe wagenda omukwana naawe abaddugavu wabayitako bangi ate era tewagenda ku kyaki wagenda mu bbaala gy'ogamba nti yeetegera mu bbaala naawe gye wali ogenze kitegeeza naawe weetegera mu bbaala okufuna bataasoma banno ne basiru banno gy'obasanga obwo bwe bugambo bwange ndowooze nti soogedde bubi bugambo bwange obubanyumidde bwe buti tweyanziza kujja bwebale kusiima obugambo nina butono saagala mulowooze nti nina ebigambo bingi mukambwe leero but anyway muwulidde awulo mbadde mukambwe kale si nnyo naye era katonotono anti kati so basically mujja ebintu ku social media ebya family ebyo byo tebibeerera ddala muki mujja kulaba nga laavu ezisinze okugenda mu maaso ennyo ne zitambulira ddala zeze zitali ku social media okujjako bw'obanga oyagala okussa omuntu ku social media ng'omufunye janjawaza nnyo mujanjawaze nnyo wabula bwe bali ku kyaweero gye oweetonde nnyo bannange saamanya nti nali nfunye mwasamu saamanya nti nomunaye teyasoma yali yeetega bwetezi mubaala yali akola ki naye nga nawano mukumufuna ojanjawazza nnyo nakyo bwe birijja obubi olitubulu olijja n'otwetondera tweyanziza kamne waliwo kitambulano kojja ono waliwo omulala gwe bayita ani omumanyi prima omanyi prima sikeeka wala prima si muwala eyali ayagala ono omuvubuka wa kugundi yali ayagala ono kugundi omuvubuka akola ku Galaxy eyo kati yagenda n'avaayo juzi wabira bitina juzi banga nnaku nga 2-3 babega n'agamba nti oyo yali amukono anti yalina sente bulungi yatunda akataka namuwa sente nagende Dubai ate mukubaawo n'asanga omugagga awo n'amukiitingako omugagga yasooka omugera designer baaga biki kati omusajja munnange naye n'amuddamu n'amugamba kirabika ono bagere bamukebere omutwe kiraga tali bulungi kati omusajja yeewuunya naye lwaki eva oba onjogerako twayawukana twakita naye eva onjogerako serera naye sirina sente nentunda akataka omukazi nagazisi atundako ttaka ne bwaba yalitunda omanyi nina ekintu kyenjagala abantu bamanye naye abantu omanyi balwawo okukakasa ekintu abantu abamu nze balowooza nti oba nvuma omanyi abantu abasinga obungi naddala abakyayiddwa bagwa eddalu akamu bwe bakukya mwe ne muwoza mbu ndi mu depression eryo nalyo liba ddalu depression si nyangu by the way si nnungi in fact abantu abamu mujja gendo nga mukwekanga mulwadde kye bayita insomnia
nze nkubuulidde abantu abasinga obungi bwe baba lubakyawa boogera buli kye baagala oba maybe kiba part of what healing oba owona ddalu oliba ye gundi nga bw'olaba source of the river bwebeera kati yeba ensibuko y'eddalu olwo litandiikiriza bwe muba mumwanguyidde atereera kati ne pulima bada mwanguyira ayinza okutereera so kituufu olina omusajja amugamba kirabika waliwo kimutawanya kugwa nedda nti kati kiri bwe kiti kakati gwe wano wooli singa nkeera ku makya nenfuna ssente nenzikuwa nongamba nti oyagala genda Australia nenzikuwa n'ogenda n'oyenda bibyo wabula bw'oba ogenda awo n'ofuna omusajja akukwana nga nkuwadde ssente zikutwala kati ani aba omulalu ku ffenna goloza eddalu liba litandikiddewa ate n'ogamba nti oyo yampa ssente ŋŋende egindi kati kiki ekipya kyoba oyogerako ekyokubiri gw'olowooza nti kyamagezi nnyo gwe kati kankubuuze kino mu bulamu bw'oyagala mmotoka ki nze ndi mu Benz family, that is it. Singa omusajja akeera ku makya n'akugulira Mercedes bukadde 450 n'agikuwa n'otandika ogivuga n'obanga ovuga right now njagala S-class S-class okyamye ku mafuta oba okyamye ku mafuta omusajja n'aggamba nti kakuteremu amafuta ga 5,000 n'agateekamu naye gwe kati bw'amala okugakuteeramu nemutandika nemugenda ku lanchi n'omusajja akuteeremu amafuta ga 5,000 n'ogamba nti eyaggulira benzi emiliyoni 450 nti musiru talina magezi yatunda bitunda bw'alina ngulira ebbenzi ng'ogirimu olwo olina omusajja wadde amafuta ga 5,000 ani aba omulalu awo obulalu bwe butandikira eryo lyeddalu n'owaana omusajja akuwadde amafuta ga 5,000 ng'ogayiwa mu mmotoka ya bukadde 450 omusajja gye yaggulira ng'olaba nti oli talina kye yakola gwe ataddemu amafuta yakoze ekinene nnyo kati bw'aba ng'one akukwanye ng'oli kunanka ku nnyonyi mugenda oli gyakuwadde ssente ezagula visa nezasasula hotero nezasasula tiketi n'ogamba nti ye musiru ebyo liba ddalu era bwe kitaba kiki nnyo bwe batakwanguyira eyo gy'olirigwira bagenda kukuzza ng'ofudde kuba ojja kukola ebisingawo bingi ebiraga obulalu bakutwale bakuteeke mu balalu bennyini mu ddwaliro nga butabika ate nga namwe balina kukusibira mu mitayimbwa olw'eddalu lwe liba lituuse kati gwe weebuze what's wrong with someone selling his land and take you to a trip era bw'obanga gwe ojerega yatunda ttaka wangi anti abasajja abaavu bwe batuwoniza abasajja abaavu lindako ekigambo oba kiwulidde bubi anti bo broke men be bakola batya anti bwe yali alina okutunda ekigambo kati nina kyenkubaza kibayita omuntu okuba broke okimanyi nga tolina kyoyina tolaba nti oyasamira bwereere ogamba nti alina ettaka is a broke man agamu oba ogalaga bwereere olwawo yaba broke alina kyatunda oba nelandi kangambe nina 5 ku 10 emuyenga olwo aba broke is that being broke namuleka nga talina kyayina basically nga that's it kati ye kala ayina kyoyo pulima okujjako enankani enajju gyayita nayo naye talina kyalina anti kati ye akujjako wati asinga bukya ku makya nga yazibye wansi ye kati alina ki kyagamba nti enninawo ekyo gwe kikugambisa nti oli yatunda ettaka is a broke man gwe kikyoba olinawo gwe toba broke woman talabangako bantu bakedde ku makya nga ekibadde kimwewanya nga takyasobola nakitwalira bantu nga buli akitulako yadduka emisinde kati omanyi abakazi abasinga batuuse ku bizibu ate kankubuulireyo kino lwakugezaako ku provoking abantu bebawukanye nabo oli n'agamba naye omu namumanyiira okutuuka ku kino lwaki simukola ekintu n'ataddayo kumanyiira balala n'akeera ku makya n'agenda okufuuyisa
nga talaba waafuuyisiza ayagala okunaaba nga bwanaaba alaba wali fulaati nagamba nabadde ki kati nolwekyo you should stop provoking people you've left ekyo tekikola munye oyo mukodomi wa enanga mukodomi wa banga batera kulira wane ayagala nye ekyenyanja gundi wa muwala mwanyinazi mukyala we gwayineeka era babadde ngaayogera ebintu ebyekisiru nga nze ntya okubagamba abantu nti oyo mukodomi wange olaba bwatufumbafumba n'atulimba yagamba mu Bobi Wine yalaba emunyenye n'agiyita drone era ino kizanyamu ate nno nga kyansesa ngali serious mukama wange oba ku bunkenke wali olabyeko nga mutima aseka kati nze nina muwala wange ayogera nnyo ebintu eby'obulimba naŋŋamba wamma taata si bwekiri kuba ye nagamba ndi ne bwekiriba siyinza muvaamu mu mbeera ki kati kiringa gwe kati wano kakati kati sikyayinza kuvaamu embeera kibe ki kakibe ki ne bwe nnimba ngwa naawe ne baŋŋamba nti nno dooliini talina mbuzi ne bagamba ndi musaaga agirina nze nagirabako nakafulira abantu basatu nga bamulemwa nga bagamba nti tebasobodde nga tebali kkubo bagamba nti oyo ate baŋŋamba munange kasoolwawo eddawo yaddawo buze eyo tokwazizza kintu kyembadde nzimbidde ebbanga oto kyonoonye aluddewo wiiki 2 ani maze emyaka gyange nno dooliini ate mbalaamu amagezi koja nondi serious nyanti nkitegedde nakoowa like in fact wakoowa kati omwezi omulambo bw'otaguteeka wali omulamu kakati ekyo kyembaddegezaako okutegeeza nti omuntu yenna bwamubanga mwawukanye weewale nnyo okubaako ky'omwogerako nze kati nina enkola yange nti bwemba njawukanye n'omuntu neewala amakubo gy'ayitira neewala ebifo mwabeera neewala n'abantu abanyumya ku mboozi ezimukwatako era oli bw'agireeta mugamba nti ekyo tukireke tetudisikasinga ku muntu atakola ki ataliiwo oba obiwonye naye bwedda kwebyo nze ate kati ate omuntu agijjamu oyo aba mutiitiizi njirekamu naye nga sigikuba nali nva ku sigala manyi nanywera sigala emyaka 25 naye nali nva ku sigala namumala nga nina ebbomba ya sigala paketi 10 nga nzirina waka nemumala omwaka mulamba nga simunywedde nga naye waali tolekanga kintu olwokubanga tolina sente zikigula kati saagala nzijemu namba yo ngambe nti sikyakukubira nawona sikyamukubira tusikyamukubira kubanga tolina namba ye wagijjamu nze njagala mbeere nayo naye nga sikukubidde lwenja okumanya nti omutima gwange gwakola ki ekyo gwakimala mbasagala kwa omanyi oteka ku status mbasagala olingize ku status yange banija kwesanga nga mara omuntu status ngiringizirizaako ki ekema nze ate oba nina message ze bampeereza ne sizibikkula nezimalamu emyezi 3 nga sizibikkudde kitegeeza nti abo sibeetaaga era bwolaba nze bwe sidda mu message yo kumanya so kugogamba ablockinga najjamu enamba obeera mu abo babeera banafu ba mitima just weewala awantu womanyi nti yabeera okujja wano nga kuyaya kakati ffe eddiini yaffe ey'obusiraamu etugamba nti bwe muba mwawukanye n'omukazi ng'omukyayi oyagala kumutalako agende osula naye okumala emyezi 3 nga tolina kyomunyezeeko nga musula mwembi myezi 3 nze nsobola 6 oba bagamba 3 nobeera naye myezi 6 nga tolina kyomunyezeeko simunyega kati mwebuuza naye tamanya agenda ajja kuntegeera ajja kutegeera oyo mukodomi wange mbu mukodomi mwanyinaze yali oli otya ssebo oli muko tukale ssebo kale muko kakati nze omukazi olina kumala myezi emeka 3 kati gwe n'omukaga ogusobola nze n'omukaga ngusobola so obeera mu bulini nga tomukwatako ng'oli awo nga butunulize kimbeera kebeera etya gwe mba nkumaze kyebaba bategeeza nti kitegeeza nti ddala kituufu ki omumazi ate kyebakola ekirala obusiraamu bulina kyebukola ekirala ng'onagamba nti mukazi wange mukutte mu bwenzi obuwulira abantu aba oba kale ekitono 4 ne bajja ne balabako ne basanga nga ddala oli akyali mu bwenzi
naye okisobola gwe nolaba balongo omusanze akoze eki agenda mu maaso ali mu kikolwa n'oyitayo munno omulala omu nga tekisobola ye ku basajja basajja abaliwo kati abo ani gw'osanga ng'akyalimu ekyo ku bwangu bwe balina ennaku zino ate ennaku zino kinalabye obirabyeko oba kojja mbu koti yakkiriza polygamy okuwasa abakazi abangi koti yakiyingiramu ate yatandika ddi okiyingiramu baleeta kireete naye kuno bakigize ekiri official naye ndaba kibi nnyo kati fe abalina ebbuba batayagala kufayaringa babadde teboogera ku babbuba bayogedde ku musajja agenda kuwasa bakazi be gwoba olina ebbuba lyoba tolirina oli yabiri bamukkiriza okuwasa abakazi ate polygamy koti tekiyingirangamuuko kale bujo weekiri mutaasa akafeero bulijjo alina abakyala be bonna musiganye bujo weekiri bakyeŋŋamba but the fact that kooti ekyogeddeko ebyo kooti eyingiramu kuba kooti yajja buzi wano ng'abantu webali balina ebintu bye batambula nabyo ng'oli ayina kabejja nasaza mubugumya ani abakazi bonna ng'abeera nabo naye bannagwa kati kojja ekiwagira balwa nawo abasiraamu nedda kakati gwe kyoba okola muswati musiraamu naye ayina bameka talina 100 mu bameka nedda gwe kakati owasa omu nakitobera nange nzeka ani mirembeera azo zonna tolimu kanigguusa ngumire kasooli eyasuzeewo wali olidde kasooli asuzeewo kakati mwagala kwesiba mu kakodi ako bw'obanga olinga wali olidde ku balugu omumanyi tawooma kakati naawe bw'obanga balugu ng'etteeka likunsibako naye kojja kale bw'obanga olinga geeti eyo geeti olaba wano bwebayingirira mulimu kateni kati ng'oneesibako ng'olinga geeti waliwo omukazi alingawo amanyi pakiseo bangi nno obeera ng'agudde mu jjakuzi oba olowooza nti no tebaliiyo ani akulimba kati bwe kabeera bwe kati kivako kiba kumbe ndi bwe ntyo nkitegeera kiva ku kyata abatunda erifunza oba lwaki balitunda ngubanga wenawena olinga omulyango gwa kyaki ate teri kyaki erina kateni mulyango era teri kyaki baali bagambye nti omuliro guguno gujja abantu ne batomeregana ku mulyango bajjamu bonna bafuluma obanga ayiwa amazzi mu sefuliya tegawambira tegasikattira tegeza fa webbuba tubiveemu tusooke tumalize isu eno eno isu tugimale tulyoke tudde eri ene issue so basically kitegeza oyo ayogera bwatu aba teyamovinga on so olina okuleka omuntu ati waliwo omuntu naye kikoja waliwo omuntu waliwo omuntu gweyakana naye kale nga yakusigala mwali bwekyo eyayawukana naye yakulisa bubi ngaoyagala kigabeko omuntu ekigamba omuntu kigabeko omuntu kikuvubakyogerako gye kikoma okufuna kakati nze nkubuulira bwe nti mukwano gyokoma okuwona buli lwolinyumya ekintu ekikwata ku lavawo ogenda kubanga osikiriza abalala ayiza okugendayo okukakasa gwate oluvannyuma obafuukire obuzibu era bino nakola kino balinga bagamba nze gwembeera naye takigezanko njagenda kumpulire gundi nawulidde dolini agamba nti musajja ono akola bwati ng'oyo naye atandika kwetega kufuna kyobadde okola ki so okunyumya ku mwagalwawo tekikula tekirina makulu era mulekerawo kikola kubanga kijja baleetera ebizibu kireeta ebizibu bya mirundi ebiri gwe okunyiigagana n'oli muyinza okubanga omunyumyako kubanga mwafunyemu obutakkaanya ng'ate busobola buli gundi bwangu okunnyonnyolegana nga bwe mugenda mu dialogue mujja kusobola okuddingana ate gwe n'oba nga watandika dda okumukola ki okumwogerako eyali owokusonyiwa ne bwe muba mugenze mu dialogue n'akijja mu mutima gwe n'akulabira ddala ng'empunu tategeera n'atandika kugeraageranya bw'atyo ekyokubiri bw'onaanyumya ku musajja gw'oyagala ebirungi byakukola nga muli naye na biki byakola byonna ojja kubanga oli omu kubasikiriza abantu abakuli ku lusegere okugendayo bezuulire abantu baagala nnyo bali observant nnyo ayagala bagenda alabe nti ono kyayogera kituufu
n'ayagala golowooza lwaki ogwo omusajja gwe bayita omwenzi lwaki era abakazi bonna mwobogerera nti mwenzi bagendayo naye basigala bagendayo kubanga baagala kakasi bwebuuza nti naye kiki abalala ekibatwalayo kyobalaba gwe wali olabyeko akamaso ako kalaba entega gy'okategamu emmese ejja ng'otaddeko akokulya ne kakakuba era ogenda okulaba nga bw'ogijjako ng'era otaddeko ng'era endala ejja obusolo babuttira gye babutta gye bweyunira era kyova olaba siriimu gyakwatira abantu tewali wagamba mbu siriimu nali ntambula nalinnya mu bucupa oba ki era we bamubagamba waali wabakwatira gye balumba Jasigala nga bagendayo. Oba tewa moving on in fact gwe kakati ate era totulimbanga nti nzi nja kuba bulungi abalala tebaliwo olwo notanga okujima gundi taliwo bw'aba gyali genda naye bw'abanga omanyi nti gyali era kyekyakutwala nga busobola okubaawo ate lwaki onyumya ebikadde genda mu maaso bugenzi. Kutegedde so nga tumaliriza kino kyogambye ekya polygamasi kitegeeza tusirike takisobola tukiveeko. Abakazi omanyi kisinziira era yali akireese simanyi mutima kimwe yakireetera omanyi kifaanana ng'oli bw'anaaleeta etteeka nti mwanyi atazirimye akole bw'ati bamukolenga bamuwe ekibonerezo bwe kiti oli ne mubuuza nti abalunda obwo byente babakuba emiggo lwaki mwagala bibonerezo byo balimye bubi mwanyi kati gwe bw'obanga tewatunuulira nga eddiini gy'osoma ekulagira kuwasa mukazi omu bakuvunaanire mu ddiini yammwe eddiini yebe kuvunaana nti lwaki wawasa omukazi owokubiri naye ate ngenza okukizuula ng'ate abatateekwa abalina eddiini ezibakugira okuwasa abakazi abalala ate be basinza okuba n'abangi nga n'abamu ku bo be bakulu baazo. Ninako ne Bishop Mulamba mu ddiini emu omusajja yajja amuvunaana nti naleeta mukazi wange mubuulirira wagenda muzaalamu mwana ati nabo nga biki naye gwe wali osanzeeyo abo bagamba abapoligame ng'abasiraamu nga bagamba nti gundi yasigudde mukazi wange mugenda ne mwefuula nti kino kimmala ne mwefuula omanyi kibanga kulya bano abawala bootwala ku nankani okulya awantu ne yeeriisaako katono bamuwadde oluwombo ng'olwayaaya ne yeeriisaako katono nendaba embuzi ewedde emirimu ate nadde eri n'omusanga ng'agenze mwawukanya agenze kugula kikomando so nga yalese ebintu yeefuula atayagala kati be bantu bano be beefuula nti njagala mukazi omu so nga ebyo obikola olina emyaka 26 owasa naye n'ogenda osanga omwana w'omukazi ng'owezeza emyaka 38 n'olaba omwana w'omukazi n'ogamba ni katonda wange ono naye bazaala muzaale n'ogamba nti nga nnapapa ng'olina kannawunwa waka ng'abaana balinga be bayuuziyeeko amata be batambula kyova olaba nti nze sikkiriziganya na muntu kuwasa mangu manyi nze nawasa mangu era kyova olaba nawasa nina emyaka 23 kyova olaba ki kati bwe nakula n'empezaana n'ogamba mujja ate nagenda okulaba nga abata abali bayitirivu nnyo kati kyova olaba nakazaala abaana 17 mbakazi 9 bw'ojja kulumwa nnyo gw'ojja kufuguma otyo ng'ofuguma buli lwenjogera ng'ofuguma nganze bwe banjagala bw'ofugumiramu banjagala okufa obufu na wano no buli lwe tubeera naawe abankubira bayitirivu nga bagamba nti naye badnaye can you add one? Can you add one? Ate kati nze ate oyo simuwasa. Waya lwaki? Ate kati oyo simuwasa mukulu nnyo. Oyagala abatonga bali pasa omukazi ow'okuntugira mu nju ow'okunfiirako mu nju ndi ku kitanda baŋŋamba ndi mulwadde bansiiga vikisi nti ate nange nsiigaako mugongo nga naye kati bwe bampa ekitanda ate nga ye naye tasobola kukibeerako ate mpite baana bange nti omanyi maama wammwe tasobola kusuula ku kitanda ate kati oyo simuwasa naawe oyagala abiri simuwasa kasana kugamba kaziwe kapo kasa yakuwoninga kojja yamponinga ojiro dda mu bato kati kaziwe kapo yamponinga naye yagenda okulaba nga lwe nali naye nkikitanye ng'omukadde simanyi kati mbuulira bakaziwe kapo ate okulaba nze nti byenkola nga ndi n'omukyala nja kukutukirayo ye nali mukola ki okubiraba
Omanyi abantu abamu boogera ebintu nga tebamanyi nti bijja kubajjisaayo emize gyabwe gye bakola. Oba oli awo omuze gwe yalowooza nti siisobole. Kasita mukwano gwo. Anti mukwano gwo naye anti kati kifaanana nga nze okunnyonnyola nti oyo bw'aba ali n'omukazi aba bw'ati ne bw'ati kitegeeza nange yabeerako nange nendaba bw'akikitana. Mulimu ebintu ebimu byotasaana kwogera. Akati kyembadde gamba ndi nze omusajja kati nze nagamba nti nze kati siyinza kuwasa mukazi mukulu. Wangamba oyagala buto. Si buto. Njagala mukazi atali mukulu. Anti 20s omwo. Omukazi ne bw'aba 30. Ne bw'aba 30 aba si mukulu. Aba muto. Gwato n'awasa agenda mu nankani. Menopause. Mamutwala. Owokuŋŋamba nti nze nagamba ebyo ngobikola nga amagulu ani tegakulina ango mwe kusobola kgenda. Oyo aba takyasoboka. Waliwo kampuni gye njagala okugamba. By the way, oyina ebintu byagala okuweereza e Bulaaya? Solange ojja gamba wa Solange nti Solange tumutwaleko e Bulaaya. Ajja muwa abagundi ba migugu, bajja mutwala migugu logistic cargo and parcels baweereza parcels n'emigugu ne babikutwalira ddala bulungi nnyo e Bulaaya. Ojja basanga wali erwezaawo ku Kigo Road Plaza ku complex eryawo. Ojja basanga nafa ba migugu batambuza ebintu mu nnaku nnya zokka biba bimaze okukola ki oba bijja mu Bulaaya kubireeta mu Uganda, oba bijja Uganda kubitwala Bulaaya. Naye mpozi n'ekirala bo kye balina kati mmwe mumanyi okuweereza mbuweereza peereza gundi binyeebwa byange bide bisekule nakinaki packaging ematalinga nnyo. Bo bagamba nti bajja kukuyamba wadde kale sibo wadde obitwala bajja kubanga bo bagamba nti kale leeta tubikusibire bulungi nga bwe birina okugenda baleme kutaataganya mu nnyonyi. Yenkola gye balina. Waliwo mbadde ngenda kubuuza omuntu Kwezi omumanyi gwe bayita Kwezi munnamawulire naye ndowooza tomumanyi. Kwezi Robinson munnaye mutamani we nga angulako ddagala ly'amaanyi. Yabadde nga asoma mawulire nga mutabani wangulako ddagala ly'amaanyi bwe yaligula. Abadde amaze ebbanga nga byagaana kati akyalabikako ku mulimu. Asaza kimu. Agambye mbu kajja kumala emyezi 3 nga ajjayo ennaku zonna zaatakola ki ajjawo alias. Ajjawo alias. Kakati embeera n'olwekyo bw'oba ofunye obuzibu ng'oyagala okuba nti obufumbo bwe butereera. Kati nga ggwe omusajja mugambe nti kojja alongoosa buli kimu n'obeera nga tripod eyo kugulu kwa tripod okulaba n'otereerera ddala n'odigida n'okuba zivole zibayisikolo kiiki zonna. Kati oli omwana akuba zibbanana azitema ati teri ango mugira n'akola ki banana ziba bwe ziti banana otemu ogukuba omupiira ti ne gugenda gunywa eri. Kati nze tolina ango kubisa mutima ebintu bye tebikubisa mutima. Si kitegedde binza okulega masonzi mutima ne gugira ng'osanyuse nnyo. Kozi maso eba ku mutima. It's like kati okuli okugamba nti n'abasabbuuni onoonyirire nti ate takubisa mutima. Oba oyagala gwe bikubisa mutima. Si overdose please. Anti kati ekintu kyonna bwe bakikuwa kiringa kati ne bweba mmere n'oli esusse okuva ku eyo gye bakusenedde era ekidiiriro kimanyi. Kakati eddagala lyonna gye bufa ne gye bugenda libeerako dosage. Kati oli bwakulagira nti likozesebwa oti ne bwoti gwe n'olikozesa obubi teguba musango gwe. Kiringa nze bw'onangulako ejjambiya sikugamba ndigenda ogitemese bantu wabula nkuguza ejjambiya kumala kizibu kyo kyogenda kukola. Abagala okusaza bannanga abagala okusaza kubanga obeera malidaadi nga naawaka mukyala otayombayomba. Si bye ŋŋambye ate nze ŋŋambye kubanga obeera nnomo ng'omuntu bw'alina okukola ki okubeera. Ojja kuba essimu 0752 432 0752 432. Gundi Dorini yali yeegiraagira naye nze omanyi namugamba nti gwe ojja ofuna omuntu omugambe nti kakati wamma genda olabe eddagala eryo balikola. Ajja omuntu akole ki yali kakasa okusinga ulona mpisangamu amaaso. Manyi oyisaayisa mu bantu amaaso naye ndibuna kubuuza nako nti oli bize. Ndi bize. Singa tobadde bize wanditegedde
nolaba kyebagamba ekisibye omulamba amagulu omanyi lwaki basibye omulamba amagulu ojja kukutuka manyi lwaki nga bwe nakutukira kwani nga bwe nakutukira kwani nedda kakati gwoba obeera ekyokulabirako nkukutukireko kojja nze mbanjagala nga magulu gali waggulu kati onyumya mbubunyumi ate nga kati gwe wooli gwokaya nandi nze nagana nze toteekere nakayamwe kakati kojja nze ngonda nani ogonda ki eka tekirina buzibu kojja kutuka ate ndi Kenya so ndi kusaidi ya kazibe kapo ojja kutuka kojja bambirekeraawo ate tukyakwagala okwegatagatta okweteka ku biseeruzi byotasobola nakegata naawe emirundi emeka byokugamba nenegata bwendo wamma badaye bweraba kojja ajja kunzita